Shanitah Mazzi Mawanvu akoze okukyala. Ono nno afunye musama. Maama we nnyazaala bamuwadde kapyata y'emmotoka okumuwonya boda obukuba enfuufu. Nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo. Weebale ddala okuva wano olabika ng'ogoberera ensonga ez'omuzinzi bwe ez'omuggundu yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata akugamba subscribinga sharinga commentinga ffe twongere okulabika nga tukolera okufufetta okw'omuzinzi kuweetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Ensonga eriwo kati eyongedde okulabika ng'ekwata bannansi omugamba ye ya mwana muwala gw'omanyi obulungi omukozi wa TV munnabyempuliziganya Shanitah Namusoke Mazzi Mawanvu wavuddeyo mu kaseera kano n'akola okukyala okw'amaanyi okwongedde okulabika nga kuyuuguumya ekibira gwampuliriza naawe ndaba nga kaakati kwe kuli ku mimwa gy'abannansi wali we twogera munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja. Mwana muwala ono nsobola okutegeezaako agenze mu maaso okulabika ng'akola omukolo ogw'amaanyi gumuyuuguumya bitooke wakati mu kasirise oba oliawo abantu abasinga kye babadde batamanyi okuggyako ffe abagenda mu maaso okulabika nga tugoberera ensonga buli wonna. Kaakati twongedde okukola okufeffetta ne tukitegeera bulungi ng'ono omwami gwayanjudde amannya ge ye Geoffrey Kaweesa nga munnayuganda agenda mu maaso okulabika ng'akuba ekyeyo wali mu ggwanga erya America oba gy'osobola okuyita United States of America. N'olwekyo omusajja wattu ono yakolamu bambi ennusu emuyitaba nsobola okugamba temwekubya mpi era ng'oba oliawo omukwano ogwo gwe gwongedde okukkirizisa mwana muwala ono okugenda naye. Wabula wetwogera ku Shanitah baana ba mama baana ba taata nsobola okutegeezaako guno si gwe mulundi gwe ogusoose okulabika nga ayanjula oba ng'akola emikolo egifaananako bwe kiti. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti nno bino byali bibaddeko mu bulamu bwe ku basajja bengenda okukwako be yasooka okuba nabo nga n'emikolo egifaanako bwe giti gyalabikako. Ono ngamba omukyala Shanitah Mazzi Mawanvu yayina taata w'abaana era omukolo gwe yasooka okulabika ng'akola yagukola ne taata w'abaana be omukulu Richard Judy mutaawe era ne bafunamu obutakkaanya nga bw'omanyi ensonga z'abasereebu bwe zibeera. Olwo n'agenda ew'omukulu Noah Kayondo Mr. era nsobola okutegeezaako nabyo ne bitatambula bulungi. Kaakati ate ayingizaawo Kaweesa Geoffrey omupya aliko kati omusama okuva mu America. Ono ngamba Geoffrey Kaweesa gwafunye mbagirawo ku mukolo ogw'okukyala agenze mu maaso n'akwata emmotoka ey'ekika kya Wish kapyata n'alabika ng'agitonera nnyazaala we ng'amwebaza okumuzaalira omwana wattu anyirira ng'ettungulu n'okumusiima kwegamba ebirungo bye yamugabirako ye nga maama. Ekintu mukulu Kaweesa kyavuddeyo n'atendereza ku mwana muwala Shanitah. Of course ensonga bwe ziti bwe ziri nkugamba tukyayongera okukola okufeffetta okw'omuzinzi kwebyo weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Subscribinga sharinga commentinga ffe twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Nze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.